Omulamuzi wa kkooti y'eddaala erisookerwako empigi Jackie Joane akkiriza ssente wa DCC empigi Martin Ssejjembe okuyimirira akakalo kansibi obukadde bubiri ez'obuliwo bo bamuyimiridde basudde obukadde 23 za buliwo n'okuwayo paasipooti ye gy'abadde talinawo kyokka omulamuzi n'amukkiriza agireeta obutasukka nga 29 omwezi guno lwegenda okuddamu okutuula. If you fail, your bail will be cancelled and you will be remanded back. Kyaddira Ssejjembe okukwatibwa n'abantu abalala bali ku ssente bw'akakiiko akagaba emirimu empigi Frederick Kirumira n'omuwandiisi w'akakiiko kano Sarah Nakamuga olw'okumugunya okwakolebwa ku kutunda emirimu gya disitulikiti. Kkooti erekkiriza Kirumira okweyimirira abamulagidde aweeyo ensimbi akadde kamu ez'obuliwo n'abamiridde obukadde 10 nga si za buliwo. Ye Sarah Nakamuga omuwandiisi w'akakiiko bamulagidde asasule ensimbi obukadde 3 ez'obuliwo n'abamiridde obukadde 3 ezitali za buliwo n'okuwayo paasipooti ye okulagira obuteetantala kufuluma ggwanga okumala emyaka 2. Kyokka mu kusooka omuwa bwa gavumenti Drea Kansiime abadde asabye kkooti obutawa ssentebe w'akakiiko kano Kirumira ne Nakamuga okweyimirira nti bajja kutaataganya okunoonyereza. Kino weekiri kubeera nti abaasaba okweyimirira mu nsonga zino bakolera mu kizimbe kyekimu nga bano bayimbuddira kkooti emwesibye amyuka ingine wa disitulikiti y'empigi House Sitakange mu 13 omuli ogw'okubba amafuta ga disitulikiti agali ag'okola emirimu nga gano nava ku masitudiyo g'amafuta mu mpigi agatali gamu. Amafuta gano gabalirwamu obukadde 100. Omuwa bwa gavumenti Kansiime Drea bw'atasabye kkooti obudde okwetegereza fayiro bw'atyo Sitakange n'asindikibwa mu nkomyo okutuuka nga 22 omwezi guno. Ono avunaanibwa ne mukama we omulamuzi amuyisizaako ekibaluwa kibakuntumya obutasuuka 2 omwezi guno. Bannamateeka ba Ssejjembe akakulembeddwa Musekanja Kabbeeka be bazza kkooti okuyimbula omuntu waabwe ku kakalo. Kyasanyu nti kkooti ekkiriziganyiza naffe nti asaanidde okuweebwa bbeeyi kuba twakikakasa kkooti nti mukulu Ssejjembe musajja buvunaanyizibwa nnyo nga chairperson wa disitulikiti si ye muntu gw'osuubira okuta ku bbeeyi n'aluka. Ngenda kusooka kwebaza aba lawyers neebaze buli omu abaddewo ku nsonga y'okulaba nga ssentebe waffe wa disitulikiti yeeyimirirwa. Joseph Kinobe yakusakidde eggulu ku Bwakabaka TV.